bannaffe mwebale nnyo okutwaniriza bwe tutyo naye n'ebirala ebibaddeyo byonna omuli n'ebyemizannyo ogenda kuba obisanga ate mu byemizannyo oluvannyuma lw'amawulire gano byonna ogenda kuba obirala mu malala mu mpaka zaffe ez'okunoonya omusomesa asukkulumye olwaleero tukuleetedde akulira essomero lya Bonna Basome erya Koja Senior Secondary School era ng'onaakyusiza ekifaananyi ky'essomero lino n'okuliyitimusa ng'ayita mu kulonda. Isaac Chirenza kuli essomero lya Koja SSC ly'abaana basomye mu tawuni kanso y'e Katosi mu disitulikiti y'e Mukono Musanze Lamuza Kamaba batula akakiiko kafuga essomero lino ekisolo ky'abawala kyanaatera okumaliriza ekyabalenzi kyamaliriza fensi ey'omulembe esookedde ddala ku ssomero lino n'abeebanja baali beesenza ku ttaka ly'essomero naye akamala okuliyira balyamuke. Mwebaze Mukama nti ekiseera kye naakabeerawo eky'omwaka ogumu n'emyezi emitonotono nasobola okukolagana n'aba PTA n'aba Board of Governance ne tusobola okunoonya ensimbi ne tusasulawo era y'ensonga lwaki olaba awali akatimba akapya twasibyewo ng'essomero lyamaze okwegizaawo. Kirenzi nzabala y'ekijimba mu ggombolola y'Engogwe mu disitulikiti y'e Buikwe enkyukakyuka ku ssomero lino azikoledde mu mwaka gumu gwokka okuva gavumenti lwe yali mukwasa oluvannyuma lw'okulambula bagenze butereevu ku mukolo gw'omwoyo gw'eggwanga ogubadde ku kiseera ky'essomero abayizi gye boolesereza obukodyo mu kuduumira amagye. Tujja kukola ng'omusomo guno twongere okulongoosa empisa z'abaana n'okubafuula bamwoyo gwa ggwanga abalungi. Kirenzi obusomesa bulina mu diguli ey'okubiri gye yafunira ku Yunivasite Makerere okusomesa yakutandikira ku Kateero SS Rakai Butereezese Paris ne Sacred Heart SS gye yafunira omumyuka omukulu w'essomero n'akyusibwa n'atwalibwa Engogwe Baxville SS ng'omukulu waalyo eno gye yava ne yeegatta ku Koja SS oluvannyuma lwe yali akulira essomero eryo Rose Kalungi okuwummula. Ekibanga obubonero bwe twafunye bwe nasanga bafunye 8 basubiriza 8 twasobola okuzongerako ne tufuna first grade 23. Essomero lyenyigira mu byemizannyo n'okuyigiriza abaana okulunda omu enkoko n'okulima. Kalikiramu empya etuwadde omukisa okuyiga ebintu ebyenjawulo naye mu bintu ebyenjawulo bye tuyize mulimu okulunda obumu mulimu okulima ebitooke mulimu okulunda enkoko. Tusaala butereezaawo mu kyekyafu eno buligi gye tulina ezaala olumu obutaka wansi wa musanvu ate era ne poliisi endaliza ICT computer lab tuyinza okuba nga temugirabyeko naye eri connected ku internet. Akulira akakiiko akafuga essomero lino Alex Bale yebaza amaaso ebyenjigiriza n'ebyemizannyo okubawa Kirenzi. obanga yajja mu second term ate third term ng'alina okukola ebibuuzo bya senior 4 ne senior 6 ate nebisomesaamu emirundi ekyo ne kikulengeza wala nnyo nti ebintu byombi abikwasaganyizza omulundi gumu. Yaliko omubaka w'ekitundu ekyo Johnson Munyanja Ssenyonga naye ayogedde ku ngeri Kirenzi yayimusizza mu mutindo gw'ebyenjigiriza. Twogera kwebakanamu abalindiye abalondoola abantu nga bano abakulu bali mu masomero ga gavumenti abantu balowooza nti tigalina kyegasobola kukola abaana obalaba bali smart abaana obalaba boogera oluzungu. Reverend Daniel Kigundu amyuka akulira akakiiko akafuzi n'abalala balyaniriza Kirenzi. Batandise okulunda enkoko bayigiriza ebyobulimi ojja kulaba ku nkomerero omwana ajja kuva wano nga yenna jjudde bulungi. akusoboleddewo security twalina omusirikale wali wa Kasaali nga bagezaako nnyo okutudda nga bamenye eno bwabeera eno bamenye eno bwabeera eno bamenye eno naye n'agamba nedda bannange kiteekewo omusirikale ow'emmundu nti kati wano twafunirawo chaplain owaawo ddala akati abayizi bano ebyobulamu obw'omwoyo tubikwatira wano. Kibuuka lumu yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.